mu mampimpi gene nawe essaawa eno Bobi Wine ayanukudde Mayiga ate nope munnange yakutambula n'abo abalaga ebikolwa nti ddala balafuubanira enkyukakyuka. Muhoozi alabudde nga tuyingira akalulu 2026 Muhoozi bw'ati munnange aliko balabudde ne Ssekulabula ate munnange bannakibiina ekya People's Front for Transition ekye Katonga ekya Dr. Kizza Besigye ekikulemberwa President waakyo nga ye Erias Lukwago. Kino munnange abantu baakyo bamaze okubeera nga baggyibwako emisango ababadde ku misango gy'obutujju kooti bwetu munnange emisango egisudde. Kulamusiza nate gwe benna ampuliriza wano ku Uganda at large bwetyo mu mikwesese nga bulijjo ekijja namaze okubeera nga nkijjako ate zikumita ffe bwetyo munnange ng'etalaga eggwanga lyonna. Bobi Wine ayanukudde Mayiga. Bobi Wine ayanukudde Mayiga. Muganda wange kugambye teri kuweera era teri kuweeza. Kakati munnange bw'atyo amwanukudde ayanukudde Katikkiro Charles Peter Mayiga ku bye yagambye bwe yategeezezza nti nno bammemba ba NUP baamutuukirira nga babaako oba ne babaako bye bamusaba ayogere oluvannyuma lw'akalulu ka Makerere Kawempe North. Oluvannyuma lw'akalulu ka Kawempe North munnange nti baamutuukirira. Kakati munnange President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bino byonna abigaanye. Agambye nti Mayiga byayogera tabimanyi kuba tebiriiko mutwe n'amagulu kitegeeza asamwa. Kakati agamba nti nno tewali muntu yenna yali amutuukiridde, tewali muntu yenna alina kakwate ku kibiina kya National Unity Platform oba ye kennyini nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okumutuukirira. Ebyo bye yayogedde tebiriyo. Tulinze Mayiga naye munnange ajje alumirize ti kati kwegaana na kulumiriza. Kakati munnange bwe yabadde ayogera ku kalulu ka Kawempe North akaali kaddiddwamu yategeezezza n'agamba nti nno waliwo abaamutuukirira naye Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti teri yamutuukirira. Baamutuukirira kumugamba ki mbu alangirire nti akalulu tekabadde free and fair. Kati Bobi Wine agamba nti baawangula kubanga munnange baali balina ttiimu ku ground kabiriiti era n'agamba nti munnange nze nganze Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti nze nganze oba bannammemba abalala baba mmemba abalala b'ekibiina kya NUP ba MP oba abakulembeze abalala bonna tekuli yali atuukiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga okubeera ng'alangirira nti nno Nalukoola awangudde tekibangawo. Kakati munnange anti bagamba nti kukyogedde ate n'oli akyogedde oba naye bamutwale mu mbuga abinnyonnyole. Kuba kati kaseera kakuloopa nti oyogedde n'oli ayogedde kati minzaani bwetyo munnange neeyolekera okubeera nga epima. Kakati Bobi Wine n'ategeeza nti nga bwe kiri nti munnange nabo bennyininyini abamu ku bo amateeka baagasoma era bakimanye bulungi nnyo nti Katikkiro Charles Peter Mayiga si alina okubeera ng'alangirira nti ono yawangudde mu kalulu konna okuleka akakiiko k'ebyokulonda aka Uganda Electoral Commission. Kati nno bino byonna munnange weebiri naye jjukira nti olwedde Mathias Mpuuga naye ali awo akaliiminga agamba nti Bobi Wine mbu tali mu kifo kituufu ba good position okubeera nga adda mu bigere bya John Museveni okusinziira ku Mpuuga yatukakasa nti Bobi Wine tasobola. Naye simanyi oba Mpuuga yalibako ku Museveni mu biseera biri oba yamuwulirako kale kuba ayinza okuba nga yali naye mwana mutoko naye yamuwulirako Museveni mu biseera biri. Museveni yeyita yina yadde nayizo mukubira entuulu naye muganda wange kale kwegamba munnange ekyo kyalibadde kyakulabirako abantu bagenda bagamba tasobola kufuga Uganda ani abalimba okuleka mpozi bano ab'emmundu
nga beebagezezzaako kubeera nga bakyankalanya era nga bwe bakola bulijjo ate era nabo basobola okusalirwa amagezi. Kakati munnange bw'atyo bw'atutegeezezza. Era ye Bobi Wine agamba nti ebyo tebibangayo era tebiriyo. Okusinziira ku mpuuga yagamba nti Bobi Wine ayagala nnyo okubeera ng'agulumizibwa, naye ani ayagala ebitiibwa? Nga waliwo ayagala ebitiibwa. Omanyi ebiseera ebisinga obungi omuntu ayinza okwegaana ekintu ate kyali n'akituuma omuntu omulala. Bamala otulugunya abantu bali bagamba nti Nuupu etulugunyiza abantu, aba opposition beetulugunya. Naye Bobi Wine ku nsonga naddala eyokolera wamu ne opposition, kubanga jjukira nti abo bonna beetwalira mu opposition, ekyokubeera nti bagatta amaanyi n'ebibiina ebirala. Nuupu ekolagana n'ebibiina ebirala, agamba nti munnange basobola kwogera n'abo abasobola okubeera nga bagenda mu maaso ate nga boogera era nga bakozesa bikolwa bewokka. Nuupu beeri ready okubeera nga ekolagana nabo naddala nga tugenda mu kalulu ka 2026. Kakati ye agamba nti nno paka ga opposition emaze okubeera nga eraga ebikolwa ng'evudde mu bigambo bugambo, awo we wayinza okuva okukwatagana nti abo tukwatagane nabo. Naye bwe babeera nga bali eri boogera bwogezi kati be batyo ne basala ensobi ne bakola bati kati otasobola, kati olaba mwe waliwo abantu wano bemmanyi nga ye akunnyonnyolanga struggle bwe talina lugendo, akunnyonnyolanga Bobi Wine atasobola kubeera nga akulembera Uganda. Bw'omugamba kati tukole tutya, talina solution wabula yakugamba bugambi ekyo, talinaawo solution wabula akugamba wakiri omulano kati Muhoozi yasobola, kati tukole tutya. Kugamba waliwo n'abantu abali awo abali confused, bo nga bali confused nga bali awo bwe bati tebamanyi nti ensi esobola okubeera esobola okutegeka omukulembeze waayo n'emushaping era n'emuleeta n'abeera ng'asobola okubeera ng'atambuza ebintu. Ate tweraga abantu abeerufu. Kati teri muntu wano yalaze bwerufu nga ate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bajja kugamba yeegaggawaza akoze atya, bwebabuuza byani nga basirika. Babuuza ati afunganya ssente, akozesa opposition kunoonya ssente. Of course teri muntu ayinza kukulembera struggle nga mwavu, ekyo tekisoboka. Era omuntu asobola okuŋŋaanya ssente ye muntu aba asaanidde okubeera nga ateekemu obwesige okubeera ng'akulembera struggle. Ekyo ndowooza n'omwana omuto asobola okitegeera. Taata asobola okubeera n'ekitiibwa era asobola okubeera ng'asobola okulabirira abaana, y'oyo asobola okugenda n'asaggula n'aleeta ssente ewaka. Ye taata asobola okutambuza family. Omugaati ajja kuguleeta, Blue Band ajja kubaawo, Zesta ajja kubaawo, amata gajja kubaawo. Oba okitegedde muganda wange? Naye taata nga ye ali awo bw'atyo, bw'agenda ali ku ludda omusanga ali awo ku ludda, bw'agiraga gundi sooka ompeeyo 5, oyo taata eba nkolya. Okitegeera? Kati bwe tugamba nti Nuupu ye waka, Bobi Wine ye taata, already taata aba yazimbadde ennyumba, bye bitebe by'olaba, Makerere Kavule, Kamwokya, weebiri. Okitegeera? Kati ate era n'anoonya ssente, era alina okuba ne ssente, alina okubeera omugagga. Ekikulu kya byonna abbye ani? Alina ekirombe kya gold kyasima? Nedda. Alina ssente z'omusolo z'akuŋŋaanya kwagaggawalidde? Nedda. Waliwo n'emboozi yenja okuwa awo nga batubuulira gundi alina kino, laba gundi agaggawadde nnyo, laba Lugongo yagaggawadde nnyo. Naye ekyebuuzibwa azijja mu ministry yaawa. Bajja kugamba nti zino ze babawa, obuwumbi bwe babawa okuva mu gavumenti bwe bawa era kwe bagaggawalidde. Kati lwaki gavumenti ezibawa bwe bateyagala bagaggawale? Kubanga nazo zennyini eno tuyinza gaa tezirina accountability. Already progress tugiraba. Kakati awo munnange ze ne binnema okubeera nga ntegeera naddala endowooza y'abantu abamu abaleeta allegations ezifaanaganako bwe zito naddala ku Bobi Wine.
omukulembeze yenna mulaba wano ekibiina kya Mugisha Muntu kikona lwaki tebalina ssente era mwalaba wano nga Kizza Besigye ekatonga bakola ekibiina ekipya era nga balaga balina okugenda okuwa Manta ssente wabweru w'eggwanga nsuubira okuba nga bye babeerako n'ebizibu balina okunoonya ssente era kikkirizibwa ekibiina ky'ebyobufuzi okunoonya ssente wabweru w'eggwanga okufuna abakiteekamu ssente kikkirizibwa ne Museveni yagendanga n'azinoonya mu Bagaddafi ng'alimba n'okulimba ate eno yetuukayo n'abalimbira ddala kakati bw'oba ng'omanyi pulezidenti yaliko nga Museveni yakajja noonya akatambi nga Museveni ayogera ne oyo pulezidenti wa Amerika yaliko Museveni yakajja kati kola research yo genda onoonya akatambi nga kusooka onoonye pulezidenti ki kati noonya akatambi nga Museveni ali naye owulirize bye yali ayogera ng'amugamba enkya mukaji yali akyamukamu kakati munnange ebyo mubinoonyerezeeko bw'ati Bobi Wine yategeezezza n'agamba nti opposition okubeera nga yeegatta kyamakulu nnyo naye wabula si kwegatta bwegasi mu bigambo ye ng'agamba nti balina okubeera nga bakolagana n'ebibiina by'obufuzi ebirala kubanga ekisooka balina okuba nga bonna basheyaringa goal oba ebigendererwa bye bimu ate n'ayogerezako n'agamba nti nno kino kigenda kuva ku bwesige okubeera nga bakolagana n'ebibiina oba ebisinde si kuba nti nno boogera bwogezi balina okuteekawo n'ebikolwa era nga akakasa nti waliwo abamu abamaze dda n'okulaga kkala zaabwe abo nga mukakasiza ddala nti abo baavudde mu struggle. In fact Bobi Wine yasoose okukiraga mu bantu bonna abaali bakulembedde enkyukakyuka yasobodde okubeera ng'ayambula abantu amakooti ne tubalaba nti ono ng'ayina enkovu mpitirivu bulijjo yeeyambaza bukooti kaali simaati bombe yaggwawo dda olumu lwamulya dda. Bobi Wine yasobodde okubeera ng'akikola kale bw'ati agamba nti nno kuno si just kwogera ku sharinga stage ne mutandika okubeera nga mwogera mukola statements consistency ekisooka integrity genuine commitment to change byonna Bobi Wine munnange nga alambika ebirina okubeera nga bikolebwa. Kale munnange tewagenda kubeerawo ba political actors nga tebali ku mulamwa nti basuubire okuba nti bagenda kuweebwa audience kubanga eno true mission era erina okubeera nga eggusibwa okusinziira munnange ku ndowooza yaabo abalafuubana era abali mu true opposition nga Bobi Wine yabakwatidde omumuli. Kakati munnange era mu nsonga y'emu era nga eno yeeraliikiriza nnyo gavumenti essaawa eno General Museveni nga akwasiza mutabani we Muhoozi ekintu nga CDF bw'atyo asuubira okuba nti nno ono kuba yatugamba nti agenda kuba mukambwemu era obukambwe yabutandika dda. Kakati Muhoozi alabudde agamba nti nno bagenda kudiiringa bagenda kukola ku bonna abo ye bayita ba suspects abaagala okubeera nga bakyankalanya akalulu 226 agamba nti bagenda kubakolako accordingly. Era bwe mba nkuwa example toyinza kubuuka yajja ati wano okaluka Kawempe North wabula ate nga serving officer mu magye era nga bulijjo laba bwavaayo n'atandika okuwagira kitaawe era n'akubiriza abantu balonde kitaawe 226 mbu ye tagenda kujja 226 wabula bawe kitaawe ani yali akuyise. Kakati munnange bw'atyo ewatali yadde okukirumamu era amateeka nga tegamukolako ye olede yayingira dde ebyobufuzi CDF ali mu byobufuzi olede alina n'ekibiina alina ne awagira ne kitaawe mulonde ono. Kakati oyo yakulira ebitongole byonna ebikuuma ddimbi kakati awo yagenda okubeera nga yakuuma akalulu. Jjukira nti bwe mumala okulonda kati UPDF
ate obululu budda mikono gyayo kati ono yakulira ddala ayinza okukkiriza nti nno Bobi Wine abeeko ne waatuuka oba omulala yenna katugeza ali ku opposition ng'alina amaanyi nti bamale obululu nga businga obwa kitaawe oyo tekisoboka naawe okiraba bulabi era nga awo wensinzira okubeera nga munnange ntegeeza eggwanga nti njagala okubabuulira tuli mu buwambe bwennyini. Kakati munnange nga tuvuddeyo mawulire ga ssanyu eri ekibiina ekya katugambe ekya FDC ey'e Katonga kubanga abantu kye basinga okubeera nga bamanya. Tugamba FDC ey'e Katonga munnange twogera ku ya Dr. Kizza Besigye sayidi eyo ba Ssemujjunganda gye bali ba Elias Lukwago n'abalala. Kati munnange waliwo omusango gw'obutujju ku bammemba ab'ekibiina kya FDC ekiwayi ky'e Katonga 36 balambirira. Mujjukire nti bano baakwatibwa baali bagenze Kenya mu conference emu ne babakwata nga bagamba nti baali balina enteekateeka ez'obutujju baali bagenze mu kuteesa bya butujju. Babakwatira Kisumu Kenya gye babakwatira era ne badipootingibwa okubeera nga babazza Uganda wano babazza ne babavunaana emisango egy'obutujju. Kakati munnange bano baakwatibwa Julaayi 2024 baali Kisumu Kenya era nga munnange emisango gye babavunaana gya butujju bwe batyo ne bazzibwa wano ewaabwe e Uganda wansi wa National Security era nga beesigama ku Uganda's Anti-Terrorism Act etteeka eryo bwe batyo ne gibasomerwa emisango egy'obutujju. Newankubadde nga human rights advocates wamu ne figures mu opposition bageza nnyo okubeera nga bavumirira ekintu kino naye nga yo gavumenti munnange bwetyo eremerako. Kati paka juzi wano omulamuzi aze naawe ensala ye n'agamba tewaliiwo obujulizi basimba busobola kubeera nga munnange beesigamako era n'agamba there is no sufficient evidence to proceed with the prosecution. Kati munnange okugoba omusango guno kyaniriziddwa Elias Lukwago era nga ono munnange ye abadde mu senta jjukira munnamateeka waabwe akulira ttiimu ey'abannamateeka saidi zeeyo e Katonga. Kati munnange bw'atyo n'akakasa n'atendereza kooti okubeera nti eraze obuvumu n'esobola okulaga judicial independence okukussa munnange ne constitutional safeguards bageza okubeera nga bakuuma ssemateeka n'okulaga nti munnange essiga eddamuzi terigezezzaako okulaga obwerufu nti lyetengeredde nti oba oli awo munnange essuubi weeriri okubeera nti nno n'obumulumulu obulimu naye jjukira nti ebiseera ebisinga obungi gavumenti bwetyo ebiseera ebimu ebalekera ebimu ne bwebiwangula bwetyo naye waliwo omusango guli mujjukire buli tuba mu kalulu walina okubaawaaba. Kakati awo omusango ogwo gwo n'okutuusa kati bwesaawa eno baagusala dda buli mulamuzi ajje basookamuga nti omusango ogumanyi ogwo nti ensala eri etya okuwa okutukulira akakiiko k'ebyokulonda omanye ogenda kusoma otya obululu tusomeremu tulabe ng'obasomeramu okuwa okubeera nga gwe akulira poliisi oba amagye bamala kukubuulira ki kyakkola okuwa nga gwayogerera amagye oba gwayogerera poliisi. Kati waliwo yabadde ayogera ku bya Muhoozi ku ekyo kyetaaga n'enzijabuzi akatambi katambudde naye naye nkakuwa buyinza okufense ku bannange mukama. Kale sigenda kubeera nga nsukkawo wano naye tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano mu Uganda Talaaje nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.